Mugana wange. Isi. Ogamba otya? Sigamba. Olubadde nti konsuire ku mwoyo. Wankagidde n'ongamba nti oyagala twogeremu. N'enzija. Oyiseewa, omanyi boda tezikyakola, tezikyatikka abantu, zitikka migugu, boda gaali, olina kuvuga kagaaliko ne weegenda gy'ogenze nodda. Ate tetubuyina. Emmotoka tezikyatambula, otambula olina sitiika. Nkugambye nzize mpolampola ku bigere mpolampola paka bwe ntuuse. Era tunyumye mangu nzireyo. Oddeyo ng'obudde tebunnabakugiraagira. Obudde bw'abakubi b'emiggo nga tebunnatuuka. Sawa za kibooko nga tezinnatandika. Ero ddi basabula. Bakuba n'abakadde. Nsula wali ku kkubo. Osula ku kkubo. Kati mba mbalaba. Mbeera awo ne mbalaba n'olaba nga bagoba omukadde emisinde ne bamuwutula mu mugongo tu. Bakuba omuto, bakuba omuvubuka, bakuba omukadde. Tebaagala kumanya. Naye bakikola kyaba abaana. Abaana beerode nze simanyi. Balina mitima gifaana giti. Simanyi. Balinga ababadde beesunga obwesunzi. Kafyu ne karantini bikomewo. Naye nkonkonye awo. Naye kyenkakasa nti bwe nziguddewo ennyumba teweetegeeza bulungi kiri munda. Siina kyendabye. Genda tunulayo kuko munda. Olutembe lwalaze. Si lwokka. Gwe. Enju nga temuli bintu. Enju ogirayo bweri enkalu. Olutembe temuli. Entebe temuli. Simanyi n'ekisenge teri kiriyo. Muganda wange ekuba omunaku. Tekya. Kiki ekyabaddewo maama w'abaana ali? Nze gwolaba mu mbeera eya karantini, mu mbeera eya lockdown, mu mbeera y'okubeera nti weetaaga omuntu gw'obeerako naye. Nakukakkanya ne mwekkakkanya mu mbeera yonna. Kituufu. Omukazi yagenze. Sookoleke. Yamaze n'agenda. Kugambye mukyala wange yanobye. Mu mbeera enzibu ennyo ey'okubeera nga weetaaga munno gw'obeera naye n'akubudaabuda n'akulabirira ne mwekubagiza mwekka mu nnyumba omwo. Mukazi yagenze. Olunga wa nsonga ki? Ensonga neyo olowooza mweri. Temuli nsonga yaamu. Manya abakazi abamu balina engeri gye beekozaakozaamu ebintu bitategeera. Gwokimanyi nti ekyanobezza mukazi wange kulya nkoko. Kulya nkoko? Kulya? Soko nnyonnyole bulungi sikitegeera. Kulya nkoko? Oyinza okukikkiriza nti tumaze emyezi kumpi tugenda mu 2 nga tuli mu karantini, tuli mu lockdown. Tuli mu mayumba tetukola. Wabula sente z'olina ku account, z'olina ku mobile money zonna n'ozikozesa n'okola ki? N'ozimalawo. Tusigaze emitwalo 5 mu nnyumba. Naye nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Omukazi ennaku 2 emabega yaŋŋambye mbu ayagala kulya nkoko. Sookoleke. Mukazi we ategeera bulungi. Mu karantini eno omuntu oyinza okuyoya enkoko. Omanyi buzibu bwe buli mukazi wange namukwanira ku kifi kya nkoko. Namukwanira ku bifi bya nkoko. Wamma wabbeeyi namulaba. Ayagala nnyo ebintu eby'echips ne chicken. Pizza, gundi, simanya, lemonade, obuntuntu. Era date yaffe yasooka. Yaŋŋamba nti nze omusajja tasobola kungulira nkoko. Atasobola kungulira chips. Tasembera. Kati ne mugamba nze munne nja bisobola. Era mbadde ngambi muwa bulungi. Ng'embeera ya corona tennajja. Naye kakati eno embeera eriwo. Mu butuufu mulya mutya enkoko? Omanyi omusango gw'obozizza okulya enkoko mu budde buno? Muganda wange mu nnyumba omwo ninamu emitwalo egyo. Yazese? Ninamu emitwalo 5 egya Uganda gye nabadde nsigazaamu. Naye ng'omukazi ate kwayagala tugule enkoko. Enkoko ya mitwalo 3.5. Tusigaze omutwalo 1.5. Omusajja olaba yayongezayo ennaku 2 mu lumu nga eza lockdown. Tetumanyi oba n'emyezi egiddako agenda kutwongerayo tube nga tukyali waka. Kubanga bw'owulira e Sweden, bw'owulira ewa, bw'owulira egindi eyo bawongeddemu emyezi 6. Buli omu ayongeddemu. Ne tugamba nti kakati ggwe zaffe tugenda kukoma ku gino myezi ennaku 2 mu lumu. Akawunga ka gavumenti kegamba okutugabira ewaffe tekatuukanga. Nze neewuunya akawunga. Gyonna emirirwano ogiwulira egikuli okumpi nga gifuna. Gyafuna. Ffe tebatutuukako. Okimanyi bulungi nti n'akawunga kennyini n'ebijanjaalo ebya gavumenti byegaba baatwawulamu. Bagamba nti munnange bwe batunulira ennyumba ng'eriko eriyo ya TV tebakyama. Tebakuwa. Batunulira ennyumba ng'eriko ekikomera
tebakikonkona lwaki nini batamanya nti alinafe bali mu bikomera tunoonya mmere ya leero mulina bubi tuyinza nokuba nga tuli bina okusinga n'abantu abatali mu bikomera ne mugamba tulina emitwalo 5 mu nnyumba lwaki osobola kitegeera kaka tulyeko enkoko ya mitwalo 3 n'ekitundu kwena kitegeera tugenda kusigaza omutwalo ate nga mwonoonye tunoonye kubanga nagula akawunga awo n'omuceere mweguli mu nnyumba namu kawunga n'omuceere kati ate enkoko yabadde ayagala yaki nga mulina akawunga ati mbu zenva zetuba tukola ki zetuba tulya olunaku okwosa jjo mukazi wo wakyeyo okitegeera nemugamba munnange enkoko tetugenda gisobola tulindeko ebintu bigwe nzireyo nkole ate obadde mutuufu nzireyo nkole kubanga tewali mulimu gyonna gikola kigitambula omukazi yekyanze n'agamba nti nze Valentino lwati ogenda kungulira nkoko nze mpulira njeyo yakangende waffe kubanga taata wange alina faamu ey'enkoko balunze waabwe alina faamu yengo alunda enkoko alunda embuzi alunda ente empozi alina n'ennimiro webalima ebintu kakati kagende eri gyanaabirya nga bajja bujja mu bungi nemugamba nti kakati mufo kyokugamba nti omuviire ogende lwaki bwoba okolagana bulungi ne taata lwaki tomukubidde bukubiza essimu nomugamba nti muzitaata bamperezeyo ku nkoko ne bazisiba ku piki ne zituuka ne mulya kubanga byo bitereke bituuka omuntu waba abyagadde ne tulya kituufu omukazi munne ng'akwata ekkubo ng'anyiiga ng'ayingira mu nnyumba ngamba nti Valentino ze nkuviiridde nze ntambudde ngenze naye ate n'ekirala sirina kyenkufunyemu kiri awo ekintu kyenyinza okuba nga ngenda nakyo ewaffe ndage nti nina kyenajjewo omusajja ngenda na bintu bya mu nnyumba mumanyizibwa atyo ngenda na bintu bya mu nnyumba ne mugamba ate kakati mbadde manyi ogendako wammwe kale omale okomewo nti ngenda na bintu bya mu nnyumba sirina na kyengenda kukulekera omukazi gamba kyanaabala mu kugenda awo omanyi nze ndi musajja mugonvu omukazi ng'asiba ebintu ng'akola ki ng'agenda lwaki tombuuza yagenza atya nesookuleke ngaekyo sinnakibuuza ne basiba ebintu byo ebyekivubuka bye wagula ne babitwala ng'olaba oti ate mukole ki kati omukyalo ono yagenza atya kubanga okutambula tekukkirizibwa muganda wange ebyembi kugamba ekuba omunaku tekya ate ebyembi bino mu museera ebizibu olabira munno omukazi nabadde jabo ng'amaze okusiba ebintu n'afumamu katono ebweru n'akuba essimu dakiika 10 ng'emmotoka y'abajaasi eyimiridde awo taata we mujaasi ate mujaasi yalekama omukazi mujja ali mu nnyumba yange ayenderamu ayenda ng'alinayo omusajja omujaasi sajja kazaawo obusabo kalina omulala avuga kirole ky'abajaasi ne kayimirawo yebbali ne batandika okutikka ebintu nekantunya nange nenkatunuulira bwe nti nenkalaga nti wadde oyo yambadde ebyambalo naye nange nze nannyinimu tewatidde natidde naye neneegumya neŋŋamyenga namaka gange ate ononkola ki kati munayo mukazi bwatyo ng'akola ki ng'agenda ndi wano mu nnyumba nnamu omufaliso essuuka 3 eziddugala ne meiti naye nze namulabirawo namulabanga mukazi wo si mufumbi lwakuba nti nali sobola kwogera manyi bagamba wali abaagalana tosaayo kikyo naye nga namulaba waba osaayo kiki ate gwofuuka omubi namulaba gamagaganye ebirungi nkoko ice cream simanya KFC gamanga embeera ze siza muntu anaatuula ewaka ekintu kyeyandekedde mu nju kiri eki kiringa 1 2 yandekedde omufaliso ekitanda yakitutte nakulekera mufaliso yandekedde omufaliso nga kuliko essuuka 2 nga zonna ziddugala naye nze namulaba nga takwagala lwakuba nakyo kugamba ekyokubiri kyeyandekedde yandekedde maidi yamulese yandekedde maidi yamulese yandekedde maidi mwekalyamwagakana yamulese nti anfumbirenge emmere ngaekimulesa kiki nti maidi wo gwe wamugye wamwe emitiyana gwomanyi ne maidi wo bomuzaayo batomuzaayo nze ntambudde ngenze naye namujjako omufaliso gwabadde asulako n'agutwala naye nga maidi yamulese wali mu nnyumba omwafumba maidi yamulese yakulese bubi kati sokoleki ayite yandese bubi atya muganda wange gwomanyi gyono wali maidi yali mu nnyumba eyo yali mu kufumba muceere kati tugenda kukola otya simanyi kyakukola ndi mu mbeera kati yakunyigirizibwa
omadde omanyidde okubeerako ne munno mu nnyumba ne katakola kitaliiwo naye nze namulaba nga atakwagala lwakuba manyi mubagala nga bagamba tosangayo kikyo kati nagamba nga muganda wange Valentino mulabule oba nsirike neŋŋamba we bali yawukana ndyogera kati era nja kugamba byonna mu buno obudde bwe tugenda owangaala ffenna byonna nja biga nisokoleke Meidi yamulese nga nakukayita kakubuuseeko sokoleke kati yalese kitanda kyokka mufaliso yandekedde kitanda mpozi ne Meidi ananfumbire yalese mufaliso na Meidi omufaliso gumu mufaliso yandekedde gumu n'obusuuka busatu nalekawo ne kabedi nekitanda Meidi kyabadde asulako omukazi yakitutte kati Meidi asula wange yabadde yaliseewo waliwo bedi kava gyajja naye okuva emitiyana eyo ye gyasulako ajalawo n'omukeeka neyeebaka temwasuze mwenna nze nani ugambye yalese Meidi tuwasuze ffenna mu nnyumba naye sikuuse buli mwe alina ekisenge kye Meidi yamulese waali mu nnyumba yali takwagala omukazi oyo nze namulaba anyway byeyo muganda wange omukazi ewange mukyala wange musanyufu nnyo nze nagulirawo mukene nga mungi nnyo mukene nga mungi nengula akawunga n'ebinyeebwa omukyala musanyufu afumba mukene ne tulya ng'owuwa asaba nkoko nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu omukazi wange yagana mukene mu nnyumba kati omukazi wange yagana ebijanjalo mu nnyumba yayinga wano ng'asaba busabi ssala ng'agamba nti singa ne gavumenti emmere gyegaba tebagikyamya wano kubanga ennyumba erabika bulungi nze singa nakulaakulana ndi bwala nnyo nisi nti muli muzigulamu nkoko naye omukazi alyanga akumako akasooli buli kimu buli kyalabye alinga enkoko zino enzungu zibasuzaako ettala mu biyumba gomanyi okubeera nga omukazi enkoko obukoko nekugobya nekulesaawo munno mu mbeera embi eya kalantiini mu biseera byasobola okufunyirako omuntu omulala naye noolekawo munno mu mbeera eno eya lookodawuni naye kankubulireko muganda wange oba agende namuwonye bwe neebaseemu nendowooza ebintu byakoze nendowooza we nandibadde ntuuse senga yayita kalyanga kakuma kakasooli senga ndi wala neŋŋamba Katonda ayinza oba yakoze eki yamumponyezza naye Meidi wali kamukuyitira akubuuzeeko kale noolekawo munno olw'enkoko obukoko ekifi just because of a chicken, a piece of chicken enkoko obukoko abakazi balina emiruro bulungi nnyabo kayitesi ugamba otya yimirira tewuli buzibu yimirira stand up kayitesi anti yakulese anti tali serious yagenzi nakuleka ne anko kati goli otya muli how are you tuwulira bubi twebowa egamba si byangu webowa anti sirina mboozi etugattana anko tanyumya ne TV teriwo gye wandirabyeko lediyo owulirizeeko kati wegamba bizibuzibu webowa kyogamba singa anka ananyumya ojja kuba tewebowa ate awo manneegoyeraki oba tewebowa anko bw'ananyumya nenga mwalabye naye bibaawo naye kagambeyo ekintu kimu ffe anti oyo yali yatutama dda lwakuba anko twali tusobola mugamba naye nga yatutama dda mukazi muzibu nnyo tayagala tukyale waka yeerundalunda tayagala tubeereko na bbaawe kati iffe tuli basanyufu era nzi badde neebuzaabuza neefuula alumiddwa ndage Valentino nti nnumiddwa naye sirumiddwa ndi very happy yes ndi very happy kati kyokola toli mwana muto olina emyaka emeka how old are you
just 20 years. Just 20 awo walungi wasukka dde emyaka 18 gwe singa obadde ku seeka aba yakufunira dde ennyumba eyiyo ng'obeereeyo wekka nga you having fun. Kaakati kankuwa amagezi anko n'omulaba anka alina laavu ndowooza obadde omulaba engeri gy'ayisa anti. Anyway, mbadde mulaba nga amuyisa bulungi, musajja wakisa, balaba nga beekiisinga nga ne anti lwakuba tabiriiko nempuliramuko nno bubi naye munnange nga si wange. Kyali kikuyisizaako obubi? Anti nze siima. Ate negwe babiraga nga ye teyeefiirayo. Atasiima. Tobalaba nko nga beesitudde? Mbalaba byonna mbiraba naye nkole ki? Kati kankubuuze gwe teweegomba kubeera ng'olinayo omusajja akuyisa bw'atyo? Nze bayinza okuŋŋambako. Kayitesi togeza n'oddamu ne wenyuuma, oli w'amaanyi nnyo era nze nkugamba anti keyagenze gutandika kweyisa bulungi. Anko mulabirire bulungi, muwe kacyayi. Anko muwe kacyayi kwegamba. Ate kati ekirungi ebintu tebiriiwo. Mutwalire ebintu mu kisenge obimuwe ng'ofukamidde. Anko oyo kaana akusiima ogenda kweyagala. Gwe tokoye kubeera mukozi tokoye? Nkoye wabula nanti yayinza obutasiima. Aliwo atasiima? Neraliikiriramu anti wadda. Nganga ddawa. Kati iffe tuli basanyufu era tugenda kakasa nnyo nti anti tadda. Ate kati nze kagambe nze Valentino mumanyi ali ku ngalo zange anti kyanaayagala ne kyataayagale nze mba nkimanyi. Gwe kola bye nkugambye ogenda kusanyuka nnyo onyumirwa obulamu. Ensirekerawo okugirabanga bw'obadde ogiraba otyo. Padde pulaani nno simbi. Nungi nnyo, just change the technique. Yes, kyusa technique. Anko oyo kaanajja mu ngalo zaati ogenda kunyumirwa naye kaakati gwe teweeyisanga anti. Sisobola. Oyinza omala n'otuuka ku buwanguzi n'otandika naawe tumanyiiramanyiira. Abasajja bano boolaba bafa ekintu eki keya. N'abanga anywa kacyayi n'omuweweetako mu nsingo. Yes, ekyo kyawedde dda nze osumuludde pata. Mulabirire bulungi nnyo, mufeeko bulungi nnyo naye buli wajja n'onyiga n'okola ebintu ntwawo n'okyusa aba akukyawa naye buli w'omulabirire obulungi n'omuyisa nga bebi agenda kwagala. Okitegedde? Kaakati kyusa endowooza yo. Wegamba n'ennyambala nkyuse buli kimu ye. N'ennyambala okyuse? Bw'oba osobola sifayini. Kaakati nze nja kukomawo omperiza outs. Webale mwana gwe. Kyekyo gw'ojja kumpa obujulizi omperiza outs. Valentino muntu. Kale. Nalina swala. Naye Valentino amaaso ge gaazibira ddala gati. N'obeera n'ekintu bwe kiti mu nju n'odda mu kukaaba nti gundi yagenze. Bakulekedde freedom of kwetaaya. Muganda badde nnywa ku mazzi awo mpola. Kisinga okungiriza. Allah nga yakoze ekigambo muganda wange. Mungu tannankuba ku muswiba gwonna nze ndi bulungi. Kibize nabivuddeko dda ntambuza bulamu bwange. Omukazi nga yakulekedde ekirabo. Kirabo kyate. Kirabo ki? Muganda wange Katonda yakugabudde. Simanyi nakumanya. Kayitesi yenna wamusiga zooti. Oli kuona omwana naawe. Aliwo gw'oyita omwana. Ono mmeedi siguli. Tomunyooma yadde n'akamu. Oyo omwana gw'olina omulaba. Ky'olina tokimanyi. Sisinga. Era nze singa mbadde nakamuga wano nga yamulabyeko oba shatiizi. Yandibadde agambirawo nti Valentino bamulekedde ak'Ekenya. Akaana k'Ekenya? Olina ak'Ekenya. Ate gwe osula nako mu nju. Akaana k'Ekenya ke kaliwa? Kayitesi.
Nze oyo mwana samujja Kenya sebo namujja Bitiyana. Valentino naawe si kyentegeeza ekyo. Omanyi waliwo enjogera eriwo ennaku zino nti walaba ka vidiyo kano akaalimu omusajja omunakkenya eyakabasanya akawala akato nga kalina sitayiro nga akaana kamaanyi nnyo nga ogamba kano ka vidiyo akaabana abeekwata nga bali mu nsonga ne beekwata akaanaako ne kama ne keetuga akaana kaali katabbu nnyo ako akaana akaana k'Kenya ako kaali katabbu nnyo kyogamba kafaananye kano kaakati ffe buli bwe tulaba omwana eyakulanga ako eyeefaananyiriza ako gamba gundi yafunye ak'Kenya oyina ak'Kenya sooka okyogereko okimanyi ate bw'okyogedde oba kano ke kaava e Kenya omwana yewe Kenya kayitesi ke kaana k'Kenya muganda wange obadde oteesa otya zibuka amaaso oli mu lockdown ndi mu karantini teri kuva mu nnyumba Katonda gwe mu nnyumba yakusibiddemu n'ak'Kenya kyogamba era ekyokola tonnakimanya kyogamba bino binneekubagiza biveeko wandibadde mu kusanyuka na kwebaza wandibadde mu kusanyuka na kwebaza nga weebaza nti Katonda yeebala okugemulira tebansibe ani agenda okusiba omwana agambye alina emyaka kagambye 2 kano kanaawe omwana mu myaka 18 aliwa 18 alina 2 kyogamba gwe yamuzaala tamanyi myaka gye nze bagiŋŋamba eryayulula kagambye alina 2 aŋŋambye alina ago 2 yasukka dda mu myaka egiragirwa yayitamu emyaka eminala egi kakati muganda wange atona omwana tagenda kubonyabonya tagenda kusaba nkoko era genda ogule mukene akaveera ka green kalamba okimanyi nti n'akaana k'Kenya kalina emyaka 2 nako kalina 2 kakati muganda wange olina akaana k'Kenya akaddala bannange ng'ogenda nnyumirwa ompagidde nkubamu akafaananyi gugo omufaliso guli wansi nkubamu akafaananyi ng'ojooga nga gwe kojja yali atudde mu ntebe ng'ogenda kubeera wansi ng'ojooga omwana no bwe nali mugyewa bamuva kunnyamba ne muleeta wange era bulijjo mulaba nga waali ng'akola emirimu gye kakati ate ngenda mutandika ntya okumutunuza mu mbuga za sitaani mwanyoko simumanyi simulinako musaayi abeewaabwe bagenda kusanyuka nnyo bwe banaawulira nti eyamutwala kati ate amuwasizza jjukira agenda abagamba embeera zo zonna azibanyumize tuli musajja anyoomwanyoomwa ni musajja mumegganya kakati okujjako nga yeeyisa bubi naye koonaamuzuula mu mpisa nga talina yadde obuzibu muganda wange genda mu maaso ojoge ne Allah tagenda kukubaako na buzibu bwonna kyogamba kaana k'Kenya omwana w'Ekenya era kaanaakulema kamoga n'amulabako oba shatiiza oba vaatekisi ofudde kano kolaba nsiriikiridde bwe nti nzijukidde ka vidiyo kali ak'Ekenya nange nkubamu obufaananyi nga Valentino ojooga gwe kojja ng'ogenda nnyumirwa naye nkatandike ntya katandise otya ngatandike ntya kana akaana kubanga ebintu bino obimanyi byetaagamu okubeera nga tonyiize muntu nkatandike ntya kati kolabe oti mugambe nti oyagala kacyayi omala okukasaba omugambe kandeetere mu kisenge kacyayi akansaze mu kisenge wakaleeta omugambe kati tewakubawa tulako ntunyumyemu kati ni mpola kati sooka omufuule fulendi abe mukwano gwo kati mpola awo naye muntu mukulu oyo omwana naye ajja kyuka mpola kyogamba ebintu naye ababitegeera lwaki abankalubiriza nga nina mu nnaku yange ya kalantiini muli mukwebowa lwaki abaakumalako emirembe nokyobera okalubiriza muno mu kalantiini eno naye abakazi bakola bubi gwe nomanya munno kyayagala gwe nobeera ngaokalubya nokalubya nofuka wakugoba misinde nga kapa munno mugondezeemu akati muganda wange nja kunyumiza kansokenda bak'Ekenya kansokenda bak'Ekenya kade obudde buno kambulinde buzibe bugweko ensonyi manye ensonyi zikyaliko musana gwa bukyalika obudde buba bukyaliko ensonyi nange kantambule mangu otuuke nga bukyali tujja batwogera nja kukubira akasimu naye oyina ak'Ekenya
ake Kenya ngo kambusizza kale mbadde simanyi nti ke Kenya akuume amina